Abantu b'e Masaka abaavaayo ne mwasamira omukulembeze waffe simanyi bapokino biki ng'omwana wammwe gwe muzimbye ng'omwana wammwe ow'ekitwala ennyo sooka olabe obusajja obukulu obuwemmeneku ssaawa zino ebintu bye bakola kwegamba waliwo omuntu gw'otunuulira nga yasoma naye nga yasomera bwereere mwayogera ebintu bingi nnyo ne mukuba musajja wattu taata ne mumumalako emirembe ku bisajja ebikulu ebimaze ebbanga n'ebbanga mu by'obufuzi naye nga bifere ab'emmengo ne balyoka batu ate munayo omuntu simanyi gwe baakula na simanyi biki sooka olabe tugema waliwo ebintu by'otunuulira bannaayo naye nga pulezidenti weebale kujja kutubikula maaso bano abasajja twabawanga respekiti ng'omuwulira buwulizi ku leediyo wenna n'okankana naye sooka olabe woba bekkudde bonna. Bannange Bobi Wine olyokanga n'ojja nsaba Mukama Katonda akuwa emyaka kafukunya ye nga nayiza Oluganda kuba omusajja Kyagulanyi alina engeri gy'ayaniseemu abasajja bano aliyanisikini sikwagalangako toyogerangako kintu n'empulya ne ngamba aliyanisikini ayogedde naye olwaleero oyogedde era okuva na leero kati nfunyeyo ka pasenti kenkuteekako mu mutima gwange omusajja yasoma ayina ziddiguli mu nnamateeka mulamba naye okubanga takyasobola kutunulya n'agamba wallahi nkuze bino ebintu byenkola feva yange mu bantu yaweddewo tekyaliwo kanneewummuze nzira ebbali ne just okwagala okutulugunya bannayuganda okukabya bannayuganda amaziga ne bw'omulaba ku TV yenna aba abalaata ayogera abalaata alaga mugezi nnyo naye nga musiru omutwe mukalu wallahi mpuuga be bano abantu be bagamba omanye edda baatuvumanga olega obusiru naye nga munayewulira abantu bavuma ogundi omuntu musiru oyo gundi musiru nogaa naye ng'omuntu wenze ndaba mugezi naye just omuntu bw'ayasamya akamwa ke bw'otegeera nti musiru naye wallahi bwanika mpuuga ne buloko yammwe yonna yonna wallahi wano nedda aliyenisikini agenze naganze nabba essimu gwe nobba 5 kati katukwatagane zaabike tubabbe sebo naye n'asinika amannyo n'olaba mpuuga ng'aseka mu bintu eby'ekisiru basajja mmwe ensi mugenda gikungulako ki kati ye agenze n'alabayo omuntu alina influence mu bantu bonna mu ggwanga yonna aliyenisikini naye bananga byetaaga okubanga byebase nga byebase ne babiyiira amazzi oba peteroli ne babikuba kibooko bigenda okugoloka ku makya nga tekuli n'omu asobola teeka kigere ku ttaka nenze byonna tewali kintu singa kunnuma nga bannayuganda obulumi bwe balina mwalabye amawulire eddwaliro lye baalaze bannaye gundi yawa buki lyeyeeyo oba nga busiya oba district kyeyo eddwaliro lye baalaze nga n'abasawo enzigi zonna kuyegeza eddwaliro ennyumba z'abasawo ng'enzigi kuyegeza alirya naye nga waliyo ba MP ng'obalaba bo babeera eyo mbintu eby'ekisiru tewali kyamagezi kye babeeramu nga mbutuufu eddwaliro bagambye baalizimba mu gyenkaaga ligenzo tuuka okusogonyoka nga tewali yadde n'omu asobola gamba bannaye katukole kaalipeeya kwerina eddwaliro waliwo eddwaliro lye baalaga ery'Entebbe nga byonna byebimu ennyumba z'abasirikale ez'amagye balakisi zaasangibwawo ez'omu-8 eyo mmeka ez'omu-7 eyo nga ne Muzeeyi Museveni tanajja mu bukulembeze zonna zisogonyose ng'essala ya Pasita Bugingo naye nga bagamba ba MP obalaba basajja bakulu bonna babeera mu palamenti beebase kamera ne zibayisaamu ne zibanga beebase olabako Bajowero Ssennyonyi nono Goleti Honorable Goleti boolabako abantu abagwanidde okubeera mu palamenti naye abasajja abakulu balina n'abazzukulu bazzukulu babe bandibadde mu palamenti nga be bateeseza eggwanga emigigi emito naye bali eyo bonna babeereyo mu kweyendako kubeereyo mu ziiroogi kuzaala wano na wano naye bannange ku ssente y'omuwi w'omusolo empumudde mu disitulikiti y'Eryantonde NTV yakwata ng'abakazi okugenda okuzaala abasawo balina osooka babasenera amazzi agaba n'abakolako
n'engolo za disitulikiti y'e Antonio terimu ba MP ate ba NRM. Mazima wasobola okubula MP n'agamba ebisanja bitano n'abulayo emyezi 2 n'agamba kansimira eddwaliro lino Bbowa Nayikondo. Kisobola okubula? Ne wabuuza ssente zonna. Wano babadde mu Parliament Speaker Ntamonge ne babuuza Abannayuganda baagala bamanye essente mmeka zigendera ku ba MP ne yeekalakaasa n'ayogera ebyabwe ebyakatooliiza enkahi n'ayogera byatasaanidde kwogera. Naye nga yonna ssente ya muwi wa musolo. Bwe bajja ku Bannayuganda bwe babayita mu bisaawo empuuga Abedi Bwanika n'ayogera eby'ekisiru Bannayuganda ne bakuba mu ngalo. Wabula yaloga eggwanga Uganda tannanaaba bukajonjo. Eyatuloga tannaba kunaaba bujonjo mu maaso. Ge mazima.